Mwezi guno gwa Mugulansigo nga Spark TV twaguwayo eri abakyala n'olunaku lwaleero ku programu yaffe Bitebye tuli bamukisa okubanga ate tutambulira mu buufu obwo nga tunzika omwezi guno naye ebintu bingi ebibaddewo ebyoleka nti ddala abakyala bongedde okufuuka bannaggwano era bafuusa abasaale mu bukulembeze mu byobufuzi ate ne mu buweereza. Mbabuuzaako nti mwasuze mutya nno era musibye mutya okusinziira wonna w'osinziira okulaba Spark TV fonna tugamba nti kyekiseera kyo. Kefas Mayimba muzira fumbe mwana enzaalwa ey'ebukomero musingo nkubuuzaako era nkwebaza okubanga wakitegeera n'okakasa nti wanoka ofune amawulire agakukumira ku ntiko okumanya ate n'osigala nga oli waggulu wa buli kintu olw'ensonga nti bwe tuba tukuwa ebikusanyusa ebikusomesa n'ebikumanyisa amawulire agagenda maaso mu ggwanga entertain educator ne inform you kitegeeza nti wano wooliwe watuufu nga bulijjo tubaako ensonga ze tutaganjula ezikwata ku mulamwa ogubeera mu buufu obw'ebiseera ebyo nti tutunuulira obukulembeze bw'abakyala buweereza bwabwe n'ebyobufuzi tutandika okukuba ttooki mu ngeri gye beesaamu ebikiza ebyobufuzi ne tukuba ttooki obukulembeze bwabwe babadde bakulembeze bantomu tukuba ttooki mu mirimu gye bakola bwe baayingira obukulembeze n'ebyobufuzi amaka gaasigala tegayuuga kubanga gavumenti eri mu buyinza ya National Resistance Movement yenyumiriza mu kujja abakyala emmanju bwereesewo enteekateeka ez'enjawulo ezisisula omutindo gwabwe n'embeera mu bawangaalira omuli ensimbi zino ez'akasembayo eza guro muli enteekateeka ez'ensimbi ebitabo eby'enjawulo by'abakyala naye nga bwe tukuba ttooki mu ngeri ezizikola olaba nga wakyaliwo aweetaaga okuba nga waterezebwa kubanga tukyayinza okuba nga twefuula basise bagala miryango ne terabira emyaganya. Muzikirize nate mbategeeze nti n'olunaku olwaleero twegattiddwako omu ku bakyala ab'enjawulo mu byobufuzi by'eggwanga lino ekiseera kino ekya 2026 2031 ekinaatera 2021 2026 ekinaatera okukomekerezebwa nga ye mubaka omukyala akiikirira disitulikiti ey'Ekibuga Honorable Christine Kaya Nakimwero munnabyabutonde bwansi kubanga ne mu gavumenti oludda olwabula gavumenti oba shadow cabinet ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi ate kino nga teyagwamu kigwe azze yenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo nnyingi nnyo ezirubiddwamu okukuuma obutonde bw'ensi kale nno abadde musaale mu kkowa eryo okulabika nga afaayo okulaba nga tutaatira okulinnyirira obutonde bw'ensi mu ggwanga. Nsanyusa okuba nga tukulina ku Spark TV Honorable Christine lamusa kulaba Spark TV. Abatulaba bana tusanyuse nnyo okubalaba nze nga bwe babagambye Kaya Christian Nakimwero ow'Ekiboga atali mu kakaati ke ku bannakiboga era nsanyusa okukitegeerako nti naawe gyenva gy'ova nange nzaalibwa Bukomero mba mu town council y'e Bukomero era ntwala omukisa guno okutumirako mwenna bannakiboga naddala abakyala mu mwezi guno tugamba nti bagamba nti protecting against era naffe tugamba nti don't pamper pains era temuwumbirira bulumi bw'abakyala temuwumbirira bulumi n'okulaajana kwabwe. Manyi tulina embeera y'okuba nti mwezi guno tusinga kwogerera bigenze bulungi tulina eno program naye obulumi n'okulaajana kw'abakyala bikyaliwo so era mu mwezi guno tufuna chance eyo okubikolako era naffe mu saidi y'ebyobutonde bw'ensi tutwala omukisa guno okuteekayo programs oba enjogera egezaako okutumbula ekitiibwa ky'abakyala kulisaayo mwenna ababadde mu Water and Environment Week gye tukubye emabega ate era n'ebijaguzo by'abakyala ab'enjawulo era mu ngeri ey'enjawulo zikiriza neebaze obukulembeze bw'abakyala mu disitulikiti yaffe y'Ekiboga abafubye okulaba nti era naffe tuteekateekayo omukolo ogw'abakyala mu disitulikiti y'Ekiboga ennaku z'omwezi nga 10 April tujja kuba ffenna ng'abakyala nga twejjukanyaamu. Okulidde nga otandika opuleyambo yo nga ogamba nti yes waliwo abakuuma ebituukiddwako those are the gains ne mu bituukiddwako bye beenyumiriza era kyotasobola kubuusa maaso oba okubuusabuusa nti baali basaali
kulabika nga bakwata ku mukono abakyala mmwe ne babaleeta ku mwanjo abalonzi n'abantu mako wagenjawulo mu bitongole mu makampuni gye balabidde nti ddala mulina obusobozi nammwe okukola ebyali bimanyiddwa nti by'abaami. Bwe baba nga benyumiza mu protecting gains mu kkoweero ery'okuyamba abakyala okubajja emmanju olina by'osobola okulaba naawe n'amaaso go n'ogamba nti yes waliwo ebituukiddwako mu kulabika nga abakyala bajja ku mwanjo. Weebiri ddala bingi naye omanyi osobola okubeera mu numbers. Waliwo olumu tugamba nti osobola okubeera mu bungi bw'ebintu naye ng'embala y'omukyala ate era olumu tevaayo. Kakati ebibaawo weebiri tulina okwongeramu amaanyi okulaba nti embala y'omukyala evaayo n'ebyo byennyini bye tugamba nti kati abakyala bakuze. Mu luzungu tutera okugamba nti tuteekawo indicators. Bw'ogamba nti programu yo eri gender sensitive oba esitula omukyala yandibadde etunula etya. Ebintu ebyo tuba tukyalina obitula mu programs ezo eza grow eza seeja abakadde. Tuyina web abakyala kakati buli district eweebwayo akasente okujaguza olunaku lw'abakyala. Kati tulina okutunuulira ddala biki bye tulina okulaba nti bino biyimusa omukyala. Kakati olwaleero byenjagala tutunuulire. By the way abamu ababadde temumanyi ndi activist wa gender era nayigirizibwa ddala era nenkolera ddala ku nsonga ezo. Waliwo participatory methodology gye tuyita girls gender action learning system methodology etuyambako okusitula omuntu wa wansi naye ebiseera ebisinga bwe tugamba omuntu asembayo wansi abaami bwe mubeerako bwe tugamba abantu 10 abakyala batera okubeerako 8 abaami 2. So ogenda okulaba vulnerability zonna ze tulaba mu nsi wano obulumi businga side ya mukyala. Kyova olaba nti abantu bagamba nti abakyala nga tubalemeddeko nnyo. Tetubalemeddeko nnyo naye buli byoba ogenda okukola bw'ogamba nti ogoberere enkola ya Yesu Kristo ey'okugamba najjirira banaku najjirira baavu abazitoowereddwa emigugu abalwadde abasinga okulumizibwa. Bw'ogamba nti okuteeyo approach ojja kulaba nga buli lw'ogenda okuba ku kyokolwa era osinga kuba n'abakyala. Ekitegeeza nti obulumi obusinga wano businga kuki ku bakyala. So kakati bwe tuba tugendedde mu approach eyo ogenda okulaba nti programs zisinga muki bakyala naye tetukigenderera. So ndowooza essaawa etuuse n'abaami vulnerabilities zino ezimu twongere okubalaba era tuli mu kusikiriza abakyala nti ekitone kyaffe ekyokubuulira kubanga bagamba nti omwana wo wuuyo ku mwami n'omukyala ani gw'osinga okwagala amubuulirire era ojja kulaba nga mulondawo mukyala. Kati ekitone ekyokubuulirira abakyala bakisinza abaami. Kati kitegeeza nti abakyala tulina okutwala roolo eyo okuviira ddala ewaka mu baana baffe abalenzi abato ffe tulina okusinga okikola. Abaami kibalemye era ebiseera ebimu bye bagezezzaako okulekera manya ndekera kojja manya taata we anaakola atya. Bamaama ekirabo ky'okubuulirira counseling abakyala ffe tukisinza tukikole. Bwe tuba tukikola bwe tutyo kitegeeza nti tujja kuba tutegeka abaana ab'obuwala ate n'ab'obulenzi nga nabo tubategeka kubanga bw'otegeka kamalayikako n'okalinza kisitaani kiri ekijja ekigendererwa mu maaso tekijja kubaayo. So bonna tulina obbatwalira ki awamu. Waliwo endowooza nti abakyala bwe mwayingira ebyobukulembeze buno obw'obufuzi ne mwagala musigale mu bufuzi obwo kati ate wakeera musigale ng'era mumufuga Katonda n'abeesigisa ssente n'abeesigisa erinnya n'abeesigisa ettutumu amaka kyovulaba nga gender based violence utwogerera wano bw'obanga oli activist oyinza naawe okukkiriziganya nange nti buli lukya yeeyongera okweyoleka bw'olaba ne incidents ezimu cases ezimu eziri latest oba eziri recent nti tunuulira kati nga ekyabadde bino eby'emasaka eby'omugagga eyafa bwe watabaawo kikolebwa kutaasa biseera biyinza kuddirira ebyamaka ago namwandu yasigadde abaana bamukkiriza abaziike omwami ne bamuwawulako ne bamutwala eri n'ebigambo ebize byogera wakati awo
weesanga nga watawo kikolebwa agamaka n'abaana wasikwazi waliyo omwana yasigalawo olaba nga gagenda gasatuukuka kati values z'amaka bumwayingira ebyobukulembeze values z'amaka zonna ne zittattanibwa ne zitandika okubeera nga zisokoolwa gatagala okufaako bufu gatagala kakati tulina okuddayo ku square zero netusooka twebuuza lwaki tuweerera omwana omuwala lwaki oweerera omwana w'omuwala ebintu ebyo ffenna tulina obyebuuza abaami n'abakyala lwaki oweerera omwana w'omuwala omwana w'omuwala oyagala abeereko ng'ayina waajja mu nsi eno competitiveness ye oba okuvuganya kwe kubeereko mu kifo tuleme kutuuka nga tugenda mu kalulu batandika okugamba naye kale tugende ne bali ababiri naye ate ono wakiboggwe nnyo owulira otya nga omwana gwe bagamba wakiboggwe nnyo bano abasatu be tuba tutunuulira naye nga ate naye yabadde ayagala kubeera ne bali so competitiveness twagala omwana waffe omuwala abeere competitive omwana waffe oyo yeeyimirizeewo era ne mu bigendererwa bya gavumenti programs ezisinga baagala okweyimirizaawo n'okwejjamu obutamanya eri ebigenda mu maaso ate era abaami abamu mukiraba nti kakati wano ndowooza kampase munnakyalo musuubiramu bino wano kampase ataasoma musuubiramu bino wano kampase eyasoma musuubiramu bino ebintu ebyo oba onaali exposed kakati ze olumu natulanga neneebuuza nti bwe ntunuulira jjajjange Nassolo bali bamuyita Nassolo yafa mu 89 jjajjange oyo yali teyasoma oba n'okufumbirwa kengeera yali tava wala nnyo ne we yafumbirwa kakati oba tuyinza okufaanagana nange yeevuga nange asomye nange abadde exposed alinnye ku nnyonyi kati abakyala abo babiri tuyinza okufaanagana bwe tuba nga tetusobola kufaanagana mu abagenda otuwasa babiri ab'ebika ebyo kubanga n'abavubuka b'ennaku zino nabo banoonya bajjajjaffe bye baayagalanga mu bakyala era abakyala be baayagalanga baayeyisanga batya ebyo by'abaami mubinoonyerezaako nnyo era mubimanyi babinoonyereza ngenda kuwasa naye ngenda kunoonya omuntu naye obanoonya atya era n'obimanya kakati onoonya ebyoyo eyawasanga oli jjajjange kakati ate nga gwogenda okuwasa ate si ye jjajjange ogenda kuwasa ali exposed yizeeko atambudde ali kakati awo wetusookera ddala okugwa tulina okuba nga tushiftinga bwe tugamba nti women empowerment we tugamba nti omukyala avudde mu kiyungu waliwo abava mu kiyungu waliwo abali ku mulyango gw'ekiyungu waliwo abali katandaalo waliwo abayingidde eddiiro kubanga bagamba twabajja emmanju bw'obanga ogenda kunoonya mukyala eyava emmanju naawe olina okubaako by'otandululamu n'ogamba naawe ne weetegekera okuwasa eyavuddewa emmanju naye bwe tuba nga tetukoze ekyo obutabanguko mu maka bugenda bukola ki bweyongera bulinnye nnyo kakati ogenda n'osanga omuntu abavubuka bakutte omwana naye omuvubuka oyo gwe baagambye bakutte omwana ne bamala bamugamba nti kawalako bakakutte olaba nga n'olutiko lumumera bwe bamuwa example kuwuwe olutiko lumumera naye bw'aba ye nga yakikola ab'abalala ate alaba kyandibadde oke kakati kyetugamba nti gwe omwana wo omuweererera ki kyomuweererera manya n'omulala kyaweererera owuwo oyo gw'oyagala okuwasa kakati embeera etujjiridde nti era kizibu kinene nnyo nti omukyala ewaka alina okubeera submissive yes kituufu nnyo ekyo twakyandibadde bwe kityo kakati abakozi abamu ku mirimu baagala olinga bw'ava ewaka nga mukyala bw'aba abeera ne ku mulimu nga mukyala submission kyokka nga ate eno ye director ye managing director
ye mukulu, yes, ye employer. Kakati abaami abamu kalikeba ekitiibwa kiri kye bavudde nakyewaka akireeta ku mulimo ate ono mukama we omukyala nayagala omutwala ng'omukyala we. Kakati ate noono omukyala bye bamusomesa mu leadership, if you were leader, if you were manager, olina kuyisa otya abakozi, ye byajja nabyo ate gwozze nabiri bye bakutwala eka tubiraba ne ku mirimu. Staff munonaga tolaba nti maze okulya abakyala ba leero bamwakula mutya, so nga ate ku mirimu baatulaga nti bw'omala okulya tulina kitchen ya office ogenda wano kati ate gwe weereetedde kakopoko kyogaa tonnandaba nti nange ndi wano era neetaaga caayi. Kakati embeera eyo etulemye naye tukiwanyiseeko ate tukize ku sayidi nti bw'ova eno ku mulimu olw'okuba gwe managing director bw'odda ewaka oyagala ate omanaginge n'omwami omumanagingiremu era naye ate abeere submissive. Mukama no bwa mukola obubi n'abanga omusinga ne ku ssente oba oyagala ekyo kirage n'ewaka wa we byatabukira okubanga abakyala abalinga abateeketeeke tebakyaliwo nti bw'afunamu ettutumu n'erinnya abatakyayagala kugonda na kuwulira kuba submissiveness bw'ova ewaka ng'oli submissive n'ogenda ku mulimu Mukama n'akuyamba n'olinnya budde waka otandika okuseeseetuka awo tubanenyeza abakyala. Naye nga nze nga bwe nkugambye nti standard zirina okukyukamu, ffenna tulina okuseeseetukamu era nga nammwe abaami bwe museeseetukamu nti omwami omwava ennyo byawulira ng'omugamba bw'agaggawala ennyo era waliwo okuseeseetukamu. Kati embeera zino ziseeseetulamu naye ffenna sexes ffenna tulina okuba nga tuseeseetukamu olw'enkyukakyuka ezikoze ki ezizze nkugambye eziri mu nsi. Waliwo ebintu nga tujja genda nabyo oba twagala oba tetukola ki tetwagala. Nkuwadde example. So kakati omukyala akola ffenna twesabira tusaba tubeere submissive. Waliwo n'abakyala abakkiriziddwa okukola. Lumu nali mpa submission nimbagamba bw'obuuza omwami ono n'obuuza omwami oli n'ogamba kakati gwe lwaki tokkiriza mukyala wo okukola. Akuwa examples ate omwami gundi bwe yakkiriza owuwe biki ebyavaamu. Ate ono omwami gundi owuwe bwe yagenda mu katale walaba ki yakola. Ate kakati ne tugamba tubadde tu-encouraginga abakyala. Abakyala bwe tufuna chance ekkirizibwa okukola ate tugikozese bulungi tuleme kubeera ng'ente gye batadde abamu bwe bakitwala. Njagala otegeere nti omukyala ayingiza kasente era aba ayina ebirala by'alabamukko okusinga era atayingiza. Ate twagala tumanye nti omuntu ono ayingizaamu kasente tube nga tumutuninga okuba nti ebintu bikulaakulanya waka oba n'essaawa ezo zamala ku mulimu nti zigenda kulaakulanya ewaka. Naye kaakati bwe tuteekwate bulungi ku appreciate ekintu ekyo era gwe nga bw'oweerera omwana wabeere bulungi n'oyo gwe wowasa olina omuleka akole ki atambule naye abeeko kyakola abeeko kyayingiza kubanga standard y'ensi yonna egamba tulina okuyingiza $1.5 a day. Uganda no tukyali bubi abazingiza batono. Kaakati bwe baayogera bwe batyo tebagamba nti mwami yekka n'abakyala nabo bali part of okuyingiza $1.5 a day. Naye ekyabaami abamu muwulira nga kibalwaza tuwulira nga kitulwaza singa okomawo ewaka nga sinnadda. Awo wava obutabanguko obunene awo wava obutabanguko obungi ng'enjala ekuluma nnyo. Yes, omwami akusoose okukomawo ewaka enjala emuluma nnyo mu kifo ky'okugamba nti nkoze ntya ndabike nga nange nina kendya. Otandika kuyomba kakati nakomyewo wano enjala ng'ennuma siraba nfaako ze siraba nnyo na kye mujja ku mirimu wandibadde otuula wano. Naye omuntu atali exposed gwe kitegeere mu bulamu bwe tomwetaaga. Omuntu nga byakola byemabega ojja kuleeta proposal aziyiwa okubanga talina kyategeera mu nsi eno. Era edda nga tugamba nti kakati omuntu kwata omuntu ng'omujjidde eddala eri gye tuyita mu kisabika nga gw'omusabuukulula. Abantu bamwe ennaku bagamba omuntu yeetaaga n'abeera nga yeeteeseteese bulungi ng'ensi amaze ogiraba owulira bakiweewa babayimba nti njagala gaali ekozeeko. Kakati ebyo nabyo byajja nti omuntu alabye ategedde ensi asazeewo nti kakati ngenze n'ono
ebiseera ebimu ata asobola performinga better. Waliwo confusion ejja mu bigambo ebibiri, equity ne equality, nti omwenkanonkano n'okwenkanyankanya, nti resources eziri ku nsi wateekeddwa okugabanibwa mu bwenkanya, so nga ate abalala bakolerera mwenkanonkano. Tukirabyeko nti abakyala bwe baava emmanju balwanirira kwenkanankana n'abasajja, ate nga naturally tekiriba era tekisoboka, teriyo omuntu asobola kwenkanankana munne. Naye abakyala bo balabe ennaku zino ye n'engeri mwe babeera mu workshops, mu symposiums, bw'ofuna omukisa akadaala era owulirwa nga ogezaako bateekateeka okubanga balwana okwenkanankana n'abasajja bye bakola, obalaga nti no abasajja bye bakola n'abakyala basobola obikola. In the end beesanze nga that competition yeeretedde okubanga amaka gamenyeka ate neeno waggulu, kubanga lwaki ndwelinga ku point eno, recently mukisajja kino tulabyeko waliwo scenario yaliwo ng'omu ku babaka abakyala yejjusa yekubagiza naye kankiyita okwejjusa, agamba bukyayingira palamenti eno omulundi ogw'11 amaka ge gasaanyeewo. Yagezaako okuresistinga, yagezaako okuwalira n'oba okusooka n'abeera nga agumye naye n'atendewalirwa, agenza okubeera nga wamaliddeko ekisanya kino era teyakomyewo na mu palamenti. Ndowooza yagenza omalako ekisanya kino nga amaka gakoze eki gatabuse. Ekyo tolowooza nti kiva ku confusion ya omwenkanonkano n'obwenkanya? Tuteekwa bikwata tutya? Era ebyo nabyo anti entegeera yabyo abakyala mubaleke bajje mu workshops bategeere ebintu bino. Ffe tugamba nti tulina kye tuyita gender roles, emirimu egikukakatibwako ng'omukyala oba ng'omwami. Waliwo emirimu egyo egikukakatibwako olw'obuwangwa oba olw'ekitundu, egyo mingi nnyo ate gikyukakyuka. Gye baali bakukakatikako mu 2000 kati giyinza okuba nedda. Naye emirimu gye tusinga okutunuulira gye gino egy'obutonde ng'omukyala, obutonde bwo ng'omukyala, egyo gye tusinga okutunuulira bwe tuba tuadvocatinga ebintu bino ebyawula omwami n'omukyala, byetwagala tuteekeko ennyessira. Kakati twenkareginga abaami n'abakyala, gino emirimu ensi gye tuteekako obuteesi, ensi nga ye gye tutaddeko nti era okufumbira kwa mukyala, era okunaaza abaana era kwa mukyala, era okulongoosa ennyumba era kwa mukyala, era ogambye okufumba era okwala obuliri era kwa mukyala. Era ebyo byonna ensi byetukakatiseeko. Bw'omukyala teweerebeza olina osobola obbikola, naawe omwami teweerebeza osobola obbikola. Akawayiro okawulidde k'otaddemu? Yes. Ebyo byonna obutonde bwe anti gender roles zirimu ebika bibiri. Waliwo ebitukakatibwako mu butonde bwaffe ng'abakyala oba ng'abaami. Ebyo tebikyuka. Omwami yalina okufunyisa omukyala olubuto. Tebikyuka. Kale science azze naye era bye bateresa eri mu store bye babadde babagamba banange kakati mujje mukozese services zino ndoza mwawulidde. Era mwami yaba yabikoze eki yabitaddeyo. Kakati ekyo tetusobola kikyusa era tetuyina mukyalo gwe tugamba kyepaatikeko tekisobola. Kati era tuli awo kyovola nga tugamba mu breastfeeding week kikukakatikibwako obutonde bwo Katonda yakikuteekako gw'olina okuyonsa. Naye tusangayo abakyala nga temwagala kuyonsa, abasajja bakaka abakyala bayonsa abaana. Naye olaba omwami owulira okyagala omwana wayonke naye tosobola kikola era olina kukakatika mukyala. Nina be nali ndabye ng'omukyala aliko sooti ku mutwe nga bamukaka ayonsa omwana. Omulaba naye waliwo n'abawala abakyala ng'agamba muno ebintu byange nsaagala kukola ki kunaabuuka, tojja kunnyonsesa baana bo gula amata. Ebyo bye biraga abakyala obwannakapanka ne bututama ne bitunyiiza n'ensi ne so roles Katonda ze yatuwa ezo ffenna buli omu alina okukola obuvunaanyizibwa bwe.
kyova olaba nti abakyala bwe bakayana nti abaami mulesewo obuvunaanyizibwa bwammwe temukyasasula fiizi temukyakola kimanye nti okusasula fiizi nsi ye yakiteeka ku baami naye ng'omukyala naawe ogisobola oba twawudde ebintu ebyo kakati bino ensi byetukakaatikako abakyala oba abaami weewali obuzibu abakyala tubagamba osobola okubikola n'abaami tubagamba naawe osobola okubikola okulabirira amaka kyakakaatibwa ku musajja mu butonde naye omukyala naawe mu nsi si kya butonde okulabirira amaka si kya butonde okulabirira abawaka okufaayo ku reproductive role nsi ye yakimukakaatikako kyova olaba abasinga balemereddwa era abakyala ne bakikola ebyo biza nti mulembe guno anti kaakati kyetugamba nti olaba bwe kituuka eno olumu mmwe temukikola kyabaami temwagala kiwulira bwe kituuka eri nga mugamba abakyala mubayigiriza taikondo era abayigiriza taikondo y'omu ku bakyala be basooka okusitula n'amenya ne record ne tumenya record nga Uganda nga eggwanga ekyasoose okubeera n'omumyuka w'omukulembeze nga mukyala naye awo nga anaatera okuba nga ava mu ofiisi yavaayo abatendesi nga bagambi wano wagana naawe yiga taikonde wakola ate nawe mukwate bwoti embeera eyo bwe buzibu obuli awo nti ebyo ebitukakaatikiddwako ensi tulemereddwa okufuna balansi yaabyo era wewava obutabanguko muki mu maka nti omwami bw'olemererwa okusasula school fees z'omwana tugamba naawe omukyala olina okulwana okulaba nti okola ki osasula school fees oli bw'aba alemeddwa kubanga tekirina ebyo bye tubasomesa nti naawe osobola okukikola lwakuba abaami mmwe mulondeyo kiri ekya taikondo naye ng'ate mu butonde bwaffe abakyala n'abaami mu butonde masculinity esinga ku baami kakati kyetuva tutuuka ne mu mbeera endala ziri embeera z'ekikulu nti libido esinga ku baami okusinga ku bakyala kakati bw'oba okitegedde bw'otyo ti amaanyi gali ag'omwami tugakoze tutya kati gw'omukyala oba okitegedde nti amaanyi go waliwo ennaku lw'otajja kusobola kubeera mu service ate ye omwami omwezi mulamba nga ye abeera super ye talina nnaku zamugibwako mu butonde bwe ate gwe ozirina kati agenda kukola otya so ebyo ebitukakaatibwako obutonde byo tulwana nti tubibeereko nnyo 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 bino ebitukakaatibwako ensi bisobola okukyuka tusobola okukeera nga naawe omukyala gw'ozimba enju tebazizimbye tusobola okukeera ng'omwami onaaza ku baana tekikuggyako bwami bwo tusobola okukeera ng'omwami ofumba ku mmere kati bwe tubyogera bwe tutyo bibayisa bubi abaami naye nga mu mbeera gye tugamba ey'omwenkanonkano tuba tetuleeta reproductive roles tuleeta sexual roles ebyo ebikukakaatibwako ensi honorable bw'otunuulira abakyala ababaddewo walaba mu kuwerekera n'okusiibula maama Rhoda Kalema ensi n'ensi yeekulumulula ne batakoma kwekulumulula kwokka naye ebbanga lyamalanga mubiri gwe gukyali ku nsi ebyali bimwogerwako okusiima emirimu amakula ge yakolera ku nsi kuno kaali kabonero akwoleka nti ye yaleka omukululo era ebiseera we yabeerera mu bukulembeze nenga buvuddemu yasigala akyagasa tukyalina abakyala abalinga abo nga bw'ayingira obukulembeze asobola okubuvaamu ne bagamba omukyalo oyo tumufiiriddwa nnyo oba abadde akyagasa singa tufunayo omulala alinga oyo mu bukulembeze katono tuyingidde ebyobufuzi kuba kati amaka tuderinzeyo era oluŋŋamiza bulungi naye katuyingira byobufuzi tuyina abakyala bannabyabufuzi bosobola okugamba nti yes oyo bw'ayimirira ku kigambo kye akiyimirirako teekkiriranya tagulirirwa tawunjawunja n'ebirala ebiringa ebyo era bwe kiba nga tekiriwo ekito kiki ekikyalemesezza okuddayo okufunayo abalinga omugenzi Mama Rhoda Kalema
kakati era omwezi guno mazima amatuufu olyose n'omuleeta tujjukira emirimu gy'abakyala ng'abo yayimirira waliwo ebintu abakyala bye tulina okwefiiriza okusobola okuleka legase okusobola okuleka erinnya ebyo tubirina era abakyala nammwe ebimu mubimanyi n'ogamba olw'ekitiibwa kyange kanneefiirize kino erinnya ndikole ntya ndikuume mukyala Roda Kalema okuva omwami we lwe yabula ye teyaddamu kufumbirwa ekyo nno si kyangu si kyangu ku mulembe guno si kyangu kakati bw'amala ekyo ye yayimirira okuprotectinga omukyala ng'atunuulira obulumi abakyala bwe basinga okuyitamu yabeeranga nnyo ku bintu bya health yabeeranga nnyo ku kintu kya information omukyala information ogifunawo gw'omukyala atambulako ng'ogenda ku kyaki ku Sande information ogenda gijjawa ye ng'agamba nti information eyo bw'oba ogirina ojja kusobola okukola okusalawo okulungi kubanga bw'otunuulira Uganda twasayininga convention on elimination of discrimination against women bye twasayiningira nti bino tujjanga biteeka mu nkola yaffe nga Uganda ebintu ebyo byetaaga omukyala ng'afuna information abakyala okumanya nti sente za gulojje eziri era ozifuna otya information yali akyagala nnyo era ne wano waafiri yatuuka kufa nga okumalanga weeks 2 nga tomuwulizza ngawo mugenda kuyomba naye kaakati nga tobadde tonkubira ate ebigenda maaso bingi waki temutwebuuzako ku bigenda mu maaso mukyala Roda Kalema nga kizibu okumala weeks 2 nga temwogerezganyiza mu bukadde bwobwo era ng'ayagala nnyo omwana omuwala omukyala ekitibwa omukyala n'ateekako ebintu ebyo eby'obuwaze for example abaana ab'obuwala n'abakyala ekyokugenda menstruation era nange lumu ne mu palamenti nakyogerako nti ebyobuwaze nga pads tebirabika nti biri awo ebitali bya buwaze ebyakyeyagalire condoms buli wamu ozisangawo ng'ate bye zigenda okukolwa bya optional osobola ogamba nedda oba ye naye kino kyotasobola kusalawo ng'atunuulira ebintu ebyo eby'obujjanjabi so okulemerako naye naffe abamu bw'ona ogenda gye tubadde tukiikirira bajja kulaga nti okulemerako naye obuzibu buvaawa bamaama baffe abo bamukyala Roda Kalema bajjajjaffe bo we bajjira affirmative action we yaleetebwa yali eri ku mulamwa gwa mukyala yekka nti ono ajja kutunuulira mulamwa gwa mukyala naffe era tutambulira mu affirmative action eyo naye mu design kikyalemye for example bw'otunuulira abakyala women members of parliament abajja mu parliament abasinga otulonda baami bw'otunuulira ku chief campaigners baffe mujja kukola research abasobola chief campaigners ba women members of parliament percentage esingako baami bw'otunuulira kakati bw'oveeyo bw'otunuulira mobility okutambula abakyala basobola ekigambo naye ate okutambula kutono enjiri bagibunyisa mangu basobola ogibunyisa mangu naye okubuna wonna kakati kitegeeza nti abasobola okwogerera awo we bali basobola okuba abakyala naye okwogera wonna kubanga gotwa district yonna ojja kwetaaga abaami okusobola okutambuza ennyo mobility yes confidence mu kwogerera by'okoze era ojja kulaba nti tulwana nnyo okufuna omukyala ayogerera by'okoze confidence ntono ate abaami ayanguwa mangu era abantu abasinga ojja kwesanga nti ababaka abakyala abatukiikirira ku mikolo eyo biki abasinga era baami kati bwe tutyo bwe tufuuka ababaka ebyo ebyaffe ebisinga amaanyi obwongo ebirowoozo expenses okuva ku kasaalako bisinga genda muki mu baami nga bw'omanyi nti era okubanja nayiwawo nnyo omubiri honalebo nayiwayo nnyo omubiri abasinga okiteekako nnyo omulamwa basinga kuba basajja ekisooka mobility bagirina nti basobola okusanga wantu wangi honalebo kati oli luddawa
n'omugamba nkyali Kampala tugenda mu parliament okay kandabo bankulaba ng'atusedda okuva ekibuga ate omukyala oba kwesaasira anti kyenkugamba nti muli tukyayinamu obulema abakyala olumu twesaasira olulala confidence yaffe tennakula bulungi naye olw'obuvunaanyizibwa obuyitirivu ennyo ensi bwetukakaatiseeko abakyala tetufuna nnyo budde bwakunoonya information na bwakukola bintu nga bwe tubyagala ensi ye bakakaatiseeko obuvunaanyizibwa oba mwesanze nga muwaalira okuba n'obuvunaanyizibwa obungi oluusi bwe mutaalina okuva edda anti kaakati buli obuvunaanyizibwa yeetoloola bwetoloozi omubuuzi olinamu 10 sirina kaakati ebyo mwabitujeregeranga naye gwe omanyi kyekitegeeza okusaba omuntu okuva ku kantu akasookerwako nsaba yaza akatambaala gwali oyo weetaddeko mu ngatta ezo ng'ogenda kuba ng'osaba obuntu obwo okuva olwo osobole okuba nga actually kye tuyita na keya waaka etali nsasulire nga bwokedde gwasoose ebweru kyekyakeezezza ebweru tekiritadde n'ekikumi gwasinza okukoowa ewaka kyekikukoyezza temuli yadde n'ekikumi ani asembye okwebaka olwaleero gw'osembye okwebaka oleese mmeka era tolina kati embeera eyo ey'okukoowa ennyo nga tewali kyolina ate ng'okusabiriza nakwo si kwangu nogaa naye nange kanejujube mwekyawa nfune ebintu byonna tulina okukoowa nga mulimu n'ebyenfuna kubanga standard nagibagambye edda ey'okuyingiza $1.5 edde kekakaaga eyo embeera naffe etukwatako kya mu buntu omuntu okubeeramu n'akasenteko mu nsawo kya buntu era abaami mukyagale nnyo era omwami atakiwuliriramu mirembe ebyokuwasa wandibadde obireka gwe bw'oba owulira nti omukyala wo tiyandibaddemu nakantu konna mu nsawo ebyokuwasa biveeko oyina levo okyali mabega tugamba nti wandibadde okiwuliriramu emirembe kubanga embeera weetuuse kati naawe wennyini weeraba nti okuwa omukyala byonna kiyinza obutasoboka yes kakati kyembadde kugamba nti otuuse mu palamenti abasinza okuyirawo omubiri be bano kitegeeza ne ku kasaalako bogenda okusinga okuwa era beebo okusoosowaza beebo kakati mu buweereza waffe wena tugamba abakyala ono twamuleeta kubanga ensonga z'abakyala zasoosowaza bw'oba tolwanyi oyinza okuzisembya olw'ensonga zaki z'obululu obululu kubanga abaami be basinga otulonda be basinga okunoonya akalulu be basinga otukiikirira omwami ne wootamutumye ajja kukiraga alonalebo ono omufu twabadde tulina okuwaayo obubaka era mbuwaddeyo nga ne whatsapp bazikuweereza dda nga babusoma banaye mwami gundi anti kati honalebo ate mbadde sinnakufuna essimu zo tezibaddeeko kitegeeza olina okulifandinga kati ate awo bakyala batono abakikola anti honalebo munaye titwakufuja ate nawe tewatunoonyezaako kakati tetwasobodde kati era bw'okigeraageranya olaba abaami be basinga okikola kati wano mu service abakyala basinga ne beerabira lwaki twajja mu palamenti eri abakyala nga bwe twogedde ku maama Roda Kalema omugenzi nti balina bwe baayimiriranga ne bayimira ku magulu gaabwe ne basibira bwe baali basibidde teyali nnyo mu bifo bya waggulu nnyo ng'abakyala kati bwe tulina then yabeerako omubaka wa palamenti oba n'abeerako ne minisita naye teyali nnyo mu bifo kuba kati guno gwe mulembe gwe tulabye abakyala nga bali mu bifo n'olaba nga yaddirira omukulembeze w'eggwanga akulidde essiga eribaga okuyisa n'okutambulizibwako amateeka g'eggwanga babadde mu bifo ebyenjawulo era kyatusa n'omukulembeze w'eggwanga ndowooza oba kwajja ne statement ennaku ezo yagamba women are better managers Mwami Museveni yakyogerawo ku mukolo guno gwa okujjukira olunaku lw'abakyala we yatuma mukyala Jessica Alupo mu bubaka bwe naye oyogedde awo nti oli abeera ng'asuubira okulwanira ensonga z'abakyala naye bw'atasiba nnyo omutima kubeera focused yesanga abivuddeko waliwo gwe twawulira ng'ayogera ku nkampa z'abaana ababeera mu biseera bino ebyakasanvu paka kati kyalema okutuukirizibwa naye ate nammwe abakyala ebisanja nga 3 oba 2 nga mubadde mu bifo by'obukulembeze eby'obuyinza
tewaliwe tubalabye ne concerted effort okulaba nga mubaako kye muggusa kiki ekibalemesa okubaako bye muggusa nga mutuusa ate mu bifo ebitulowooza nti kakati muwera luli baali nga batono ba Mama Roda Kalema naye kati muwera mu bifo eby'amaanyi eby'obuyinza. nga bwe nkugambye nti abakyala babatadde mu bifo ng'abaami bawulira be bandi bibaddemu ne babalemesa ne babalwana ate era babalwana nga bali mu buyinza ne babalwana nnyo kubanga nze sijja kukisa bwe ntunuulira abalwana prime minister basajja. In which way? What do you mean okumulwana? Kubanga okuchallenginga okola ebituufu for accountability purposes mbasi kulwana. Ebintu ebimu biba byakussa muntu ebirala bakulwana okikoowe okite. Kakati obudde obusinga ne bubanga tebugenda eri women empowerment bugenda mu kati Uganda ebintu ebisinga bwe tuli kifo nkikuumye ntya kati kifo nkikuumye ntya bingi nnyo bye tubadde tuproposinga ku nsonga z'abakyala ezo naye oli naakubuuza nti ofa kinensi kyoyogera kituufu naye tekikuuma ntebe kifo nkikuumye ta nakulemesa okutuukiriza kiri yes kubanga bw'oyimirira n'omukyala oba n'abakyala tekikugattako political kwenyweza mu buyinza bingi bye tubadde proposals tuleeta naye ng'ekikugaana okuziyimirirako oziyimirako linagana naye oba mufuwa kinno oba ofuwa kinensi nga bakyala bannammwe oba nga basajja bakyala bannammwe oba n'abasajja basobola okukyogera nkugambye Uganda kati ekisingawo kati wano. But it is hard for us to believe mu mulembe bwe muberedde abangi mu buyinza ne mu kulembeze ne muggusizza ate byebitono anti bakubuuza bakugamba byoyogedde ebyo bituufu era birungi naye tebikuuma ntebe ya mukulu tebirina nnyo kye bigattako. Kati kibanga bw'ogamba nti nze ndeesa affirmative action yange mu maka gange abaana bange abawala teri kugenda ku luzzi past 5 pm n'oteekawo etteeka eryo naye ate etteeka eryo nga teririna bulungi bwe linyweza bufumbo bwo ekivaamu ng'ogamba naye njagala kati kunyweza bufumbo kiri eyo abaana bagenda njagala kunyweza bufumbo kati ne Uganda priority ennene priority eno ye determininga butya abakyala bwe bayimira ku nsonga z'abakyala priorities ki zikola ki buyinza obutakitegeera essaawa eno naye ebintu ebyo bye bireetera omuntu n'agamba nti mbadde nyimiridde ku kino naye bwe nkiyimiriddeko ate bankuba bukubi kankyesonyiwe oba bwe nkiremerako ndabikanga ayisa mu gavumenti olugaayo nti tekoze ekyo kisse nnyo abakyala okuyimirira ku nsonga oba bw'okiyimirirako ennyo bagamba ono nno tajja kusoboka ono omulaba byatandise okuleeta akuba ffe alaga nti gavumenti eno tekoze kakati ensonga ezo bw'oziyimirirako ennyo ate nga naawe oli mu gavumenti bagamba obadde ki weerabidde ekibiinako wajjira tolaba nti ate kyokuba ekivaamu oli nassa naye bali bamukyala Roda Kalema we bajjira nga babalese nti tutuukirize World Bank standard ey'okwongera ku bungi bw'abakyala mu Parliament nga bagoberera ekyo era nga nammwe mumanyi abaami abalonze mukyala Roda Kalema nti wadde tumulonze akomawo kutuyambirako bakyala nze twatandika sako ekiboga y'abakyala gye tuyita kiboga women sako naye nga abaami bakubira amasomero gamba honalebo eyo gye mwatandise nga y'abakyala fe abaami tufuniddemuwa nga yeerabidde nti obuvunaanyizibwa bw'okusoosowaza eby'abakyala mulimo gwa mubaka era nagamba naye honalebo ekyo nno kiyinza okuttira akalulu kubanga kyabakyala bokka ejjukiranga mu kulonda bakulonda bonna ate nga bwokyadimitize wange abaami era be basinga n'okubalonda kati ebyo byebireetera abantu obutayimirira ku nsonga naddala ebifo ebingi Mwami Museveni byowadde abakyala omukyala alwana kulaba nti aprotectinga gains
nti awumbirira nti abikkirira ebigenda obubi kubanga bw'anaayogera ekifo takirina enkya reproduction mama kits teziwera mu malwaliro n'akyogera oba weekubye oba teweekubye mupiira era kati kye bagamba kati ekyo weebale kati ekyo ne kigenda nga kikendeeza abakyala abayimirira ku nsonga ku magulu gaabwe okugoberera ensonga z'abakyala kati tunuulira abakyala bwe bayisiddwa mu kalulu naddala abakyala ffe abali ku opposition side tetwayisiddwa bulungi n'akamu era babadde mu kutyoboola ekitiibwa ekyo tewali naateekayo birowoozo byonna omukyala ne mukuba kati nga mukyala Bobi Wine bwe bwamusange oka ne mukuba nga bwe mwamukuba kakati bwe buuza bakyala bameka abavuddeyo kivumirira oli agamba sijja kivumirira nja kulabika nga discreditinga government eno ate nga nze prime minister ng'akiraba kifu naye nga bw'anaakiyimirirako kakati ebintu ebyo bitukoze bubi nnyo bwe tugamba nti obutale bwe tugamba nti property ownership abakyala bandibadde balina ebikwatikako so si bino bye beekoledde bokka ng'ebibbo emikeeka ebitambaala bwe tugamba nti omukyala project yonna bw'eba tepromoting omukyala kubaako byakwata ng'ettaka ng'ennyumba akwateko kapiki eyo project eba economic empowerment y'omukyala eba tevaayo kakati oli ejja gavumenti kakati okubya government program oba ontegeera n'ebintu ebirala bingi kati juzi twabadde mu parliament oli n'aleeta ebyokunywa ebya energy drinks ebyokunywa ebyo oli n'agamba naye ate awo oba okubya government ba investors baffe oba bamazeemu amaanyi ate nga abasinga okubikola oba oli awo bantu banene mu government so ekintu ekyo kituleetedde obuzibu buki bunene nnyo nnyo siina gafiirwa kifo kyange era oli agira n'agamba naye honalebo tewakomyewo iye naye nga tubadde radical nnyo mu kutuvuma nga bagamba batya tubadde radical nnyo mu kutuvuma lwaki tewakomyewo ebyo mwebiri mu kalulu ka luno byabaddemu nnyo abadde basojje nnyo ku luwonzi byabaddemu nnyo kyali kisuubira okuba nti bateeka obbala napaka bwe babasuula kyokka bwe balaba abatabadde awomu ku abo basojja ng'agudde kibeewuunyisa nti ate kaakati ate obadde okola bulungi emirimu gyo so kyenkugamba nti era nawulidde Honorable Kimosho ng'ateeka ebyokunywa ebyo ku gundi abantu bagamba kati abidde akalimu obuuka bainvesita bapoliticians abamu be bannannyini byakunywa ebyo era webiteekaawo ng'atandika kutandikako mu constituency gy'ova naagwatya kakati ekyo kigaanye nnyo abantu okufrontinga ebintu byaffe ebyabakyala nga ajja kutwalibwa ng'akuba gavumenti oba ng'atawumbiridde omanye ennaku zino okubikkirira obubi bw'ekintu weebazibwa nnyo era oweebwa n'ebifo binene nnyo era mu kuweebwa obwa minisita mu kuweebwa ki eyembala bagitunuulira nnyo ono si samwa ta so ebintu ebyo twetaaga okubitunuulira bimazeemu nnyo omulembe guno abakyala amaanyi okuyimirira ku nsonga eziruma ki abakyala bitebye ku Spark TV ko kyali Kefas Mayumba ndine Honorable Christine Kaya Nakimwero mubaka omukyala Kiikira Kiboga District era nga tukyakubaganya ebirozo ku bakyala mu kulembeza ebyobufuzi n'obuweereza butukomawo tugenda kuba tubuze ekibuuzo abakyala abalwanyisibwa ate nga babadde bantu mu kulaba nga batuusa obuweereza eri abantu ababwetaaga ani ali ku lwabwe kubanga bwagamba nti mu kalulu mulimu ne bangi abayisiddwa bubi ennyo agenda tunyonyola kikyategeeza naye nga tusigala twebuuza ani ali ku lwabwe abalinga abo tovaawo bitebe tuwumulamu buwumuzi tukomawo mpawo dakiika yayise ku ssaawa 5 ezakalasamanzi ku lunaku lw'omukaaga njagala okwebaza akyali naffe wano ku Spark TV program bitebye nkyali ne Honorable Christine Kaya Nakimwero mubaka omukyala akiikirira district y'Ekiboga mu kikolebwa ng'olukulu jjukira yagira ku kaadi ekibiina ekya National Unity Platform era mu gavumenti y'oludda olwabula gavumenti abadde minisita avunanyizibwa oba akyali minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi ate nga nazo era tujja zisiinyaako mu maaso awo naye kakati twayingidde
oba tuyingidde mu byobufuzi abakyala bye balimu ebyokuvuganya. Wetwogerera mu kiseera kino akalulu akakaggwa twalabyeko tusobola n'okujjukiza naye oluusi tetwagala nnyo abamu tubajjukiza bakosebwa ebyabadde ku ttale ssente ez'enjawulo. N'olaba omukyala nga bamusikaasikanya nga bamuwalula ate nga owulira amaloboozi era nga gawulukira ddala nti wabadde bwenkanya mu kubeera nga bamunyakulako obuwanguzi oba balangirira omulala. Ate bwe tubadde wakati mu kukubaganya ebirowoozo Honorable Christine Kaya Nakimwero n'akisiinyaako era naye n'akijjayo akabonero akenkunala akoleka nti bituufu kubanga y'omu ku ba victims b'akalulu kano agenda tubuulira biki ddala ebyabadde mu kalulu kuno ebimutuusa okukola statement nti abakyala bayisiddwa bubi nnyo mu kalulu kano era ani ali ku lwabwe naddala mu kiseera bwe tubali tusuubira nti nno ab'oludda oluvuganya beesobodde era badde basaala okulaba nga ensonga eziringa ezo baziyimiriramu balabikirawa tutandikiraawo ebyali mu kalulu byo tebyali birungi n'akamu n'akeddagala. Honorable oyagala tugamba naawe engeri gye wawangulwamu yali y'amancoolo kubanga twawulireyo ab'opposition nga ggwe abakkiriza waliyo banno ku ludda oluvuganya bo baava boldly ne bagamba nze siibiddwa tewali be bakoze bya mivuyo naye bampangudde. Abalala ne kino ojja kyogerako mmwe abanuupu noli naatuka nokyatula mu maaso ga kamera n'omuzindaalo nti mwakozesebwa okulwana ate opposition endala. Kati awo tuyingidde oyagala kutugamba naawe akalulu akako kaalimu emivuyo gye wali tosuubira era gye wali tolabangako oba wajjamu obisuubira era bwe byajja n'ogamba tugende ne bwe kigenze. Kaakati akalulu tekatambula bulungi. Akalulu okusookera ddala tuli mu ngeri y'okuyitimusa kye tugamba equality. Yes. Gender. Biki ebikakaatibwa ku mukulembeze ensi byemutaddeko ne tutandikira ne mu kalulu. Okulonda omuntu wandibadde olonda muntu atya. Abantu nga wadde tewali mateeka obuntubulamu buyina kye bukugamba omuntu yandibadde atya nga tunabagenda mu mateeka nga tunagenda na mu mateeka nga tunatunuulira mateeka ga byakulonda ga Uganda. Gwe ng'omuntu obuntubulamu ekitundu kyaffe kirina bye kirina ne bagamba nti kati ono y'ono ye waffe. Era njagala okutegeeza bannayuganda nti wootuukira okugamba nti ŋŋenda kulonda okusalawo okwo ku muntu gw'olonda kwandibadde kulina indicators ze wateeka wali nga waziraba mu muntu oyo akutambuza olugendo akusimbisa mu layini y'omusana obirina omufiirako obirina. Kakati njagala okubategeeza nti ebintu ebyo eby'obuntu ebisinga tebikyaliwo. Jabbawo ekyokulabirako nti ono mwana wa wano azaalibwani laavu ye y'ekitundu anaaba nayo atutegeera obulombolombo n'ennono by'ekitundu kino abitegeera abakulembeze ab'ekitundu kino abalala mu sayidi ez'enjawulo abitegeera ebyokusinza abitegeera atya emirimu egikolebwa mu kitundu agitegeera empisa zaawana azimanyi. Ebintu ebyo abantu babigoberera nnyo ne basalawo ne bagamba nti wuuyo Kaaya tumutwale. Kati ne twongerezaako ebirala ebitukakatibwako amateeka. Yamala S6 yasoma ki? Asobola okwogera mu bantu ne bawulira. Asobola commanding respect. Asobola okutuuka mu bantu n'atatya. Obukugu bwe buli mu field ki? Ebintu ebyo byo abantu ne babyongerezayo naye nga kali kubanga nze neebuuza jjajja atatambula
ali eri mu nsozi nsozi namaganda eri waggulu eri oba enakasengero oyambuse waggulu ng'omuntu tatambula abeera eyo yava kuki agaye nti akalulu agenda kusimba akawenna kimwero ebintu ebyo obululu kati n'abajja okwesimbawo abamu baagala kubisuula era babijje ne mu bantu ne mu birowoozo mubijjeemu kaakati olw'obwavu obungi ebintu ebyo abantu abamu babitadde emabbali oli n'atuuka n'okugamba atampe ka ssente sijja kukola ki kumuwa kalulu obululu bugulwa so ate n'abalemeddeko ku kino ekituufu kye baba basazeewo bagalangatanyizibwa ne bakubibwa ne batiisatiisibwa kati ng'ebyali ewaffe ekiboga ffe SFC ye yajja ewaffe mu kalulu bavuga emmotoka ezitaliko number plate zivaamu abakuumi ba pulezidenti emmundu etokota buli wamu kakati omuntu eyandibadde akuuma ekintu nga bwe tukifunye ku polling station tasobola ate abantu abamu bwe tubyogerako nga bagamba honalebe olabika wakkiriza lwaki tewawaaba njagala okubategeeza nti nsobola okuba nga sakkiriziganya na byava mu kulonda ate era ne siwaaba eddembe lyange omwana wo bwakunyiiza ennyo bw'omubonereza kitegeeza kumuttira ddala naye kitegeeza nti tewanyiize kimala omwana teyakunyiiziza kubanga tewamusse anti honorable birituwe nti osobola wabeerawo dialogue oba negotiations kubanga kyakusalirwa nti abantu nga honorable Roda Mukama yabajja ku bwenyi bw'ensi eno naye abo abantu ng'abo oluusi kati mu bitundu ng'ebyo ndeta kyakulabirako bayinza okuba nga be bandikozeseddwa okubatuuza ne babatabaganya tugenda okulaba nga honorable Nakimweru gwe twetusuubira naye okulaba ku lukangagga lwa election petitions taliiko wandibanga waliwo embeera eyo nga bakutuuza ne mwogerezeganya ne mukkaanya ebintu mubirekaawo kubanga abantu bakibasuubiriza naddala opposition batuuka ne bagamba nti kati oyo bayinza okuba bamuyita oba namunkekeera oba abakadde kali tubamanyi bakwata nnyo kino ekyenamunkekeera oba okubatuuza n'ebira ebiringa ebyo naye ati kisoboka n'okuba bannaddiini kubanga kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu yaliko yatwalako ekitundu ekyo ky'Emityana nga tanafuuka Ssaabalabirizi asobola okuba nga akwalifyinga okubatuuza kiyinza okuba kyabaddewo abantu beetaaga bamanyi kaakati bwe twogera ku kigambo kibaita self control temulowooza nti kibeera mu birala byonna naye mu bululu ne kibula kiringa bwe tugamba nti bwogamba nti ebibi byonna byenkanankana bannanga obwenzi nakyo kibi n'obubbi bw'akalulu kibi tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibi okyagala naye ne mu bibi obwenzi nga bwe buli n'obubbi bw'akalulu bukola ki bwe buli so self control n'obalamu abantu abasinga twali twakava mu kalulu ennaku nnya kuba ffe twabeerako ne lockdown ekiboga twafiirwa abantu ekiboga lwa kalulu ennaku nnya nga mu nnaku ezo nnya amasimu ge nali nfuna nga tuli mu bwerende saafunayo ŋŋamba honalebo tegeka ogende mu kkooti saamufuna era olinda abantu bakugambe omubaka waabwe anti kati abantu abasinga mugenda mu kkooti nga mubeera ne ttiimu esalawo nti kaakati tukole bwe tuti oba tugende oba tetukola ki oba tetugenda abakuumira kawo abantu abaali basinga okubeera okulumiriza nti bakubba oba bakola emivuyo mu kalulu obujulizi bwa njawulo okukuumirako n'okulondoolako akalulu baali tebamaze kukuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera ng'osobola okusinziirako okuwaaba n'okufuna obwenkanya okusinziira ku kye twali tulabye obujulizi bwaffe obumu bwali bulala mugenderere obujulizi abantu basobola okuleeta mu kkooti ku lw'obululu buno obujulizi obumu bano babujja nawo ekyali mu kiboga DRA fomu gye nandifunye ngireete ku ttale senta mbalage nti nafunye bweziti tebaŋŋanya gifuna bo ne bajja n'eyaabwe nga gwe toyina kati ogenda kugamba otya nti banzibye osobola okugamba nti banzibye
ng'oleeta omujulizi yabadde ku polling station eyo ng'awa obujulizi nti olupapula baalututte tebampadde oyo omuntu omanye ekigenda omubeerako tusula ku nsiko taddamu kukola babeere bamutiisatiisa essaawa yonna bamusasula waddembe okubivaamu okumala ennaku nnyaho ne babakumira akalulu baali balira ku nsiko ate oba n'abeesimbyewo ku nuupu ku levo zonna mu kibuga baali baliira ku nsiko n'abankuumira akalulu ku gundi ku DR forms emabega wabeerayo abakusayininga ntono yakumidde nakimwera akalulu nakati bakyabakubirayo ku masimu okakase ewaffe baatuleetera bataliyoni ekuuma Generali Museveni yajja ekiboga era ffe mu kunoonya obululu bayugiranga kyere nti njagala obululu buna bwokka bujja kumala bannangirire yes ekyo mu kiboga teri atakimanyi bakyogeranga kakati nze abajja okuwa obujulizi bwe babanga kika ekyo honale basikyakola ndiira ku nsiko abaana bange beetaaga school fees ate naye nga gwozisaba sizirina bamugule bamugamba ofwaki kati kyajja kubanga bo ssente bazirina nkuwa obukadde 2 okite nze nakimwero nina omuwa 3 akiddemu mbulina era bonna abo abanawo obujulizi nzirina engeri omanyi so olina okubalamu ebintu bingi ate olina okubeera ne self control naye zimu ku lwala ezasinga okunyeenya mu kalulu kano zeza Honorable Kyagulanyi yakuba bitundu ebibendo bendi eryo na twamulaba nga ayita ne mu nguudo ezitali nkoleze mu bya ne bamuwugula ne bamuyisa ewalala okusobola okugenda Ssekanyonyi n'ebitundu ebirala ne bamuwugula ne wali alina okuwa olukuŋŋaana era ng'olaba omuggundu n'omudigido ku nkuŋŋaana n'abawagizi bammwe balaga amaanyi obumalirivu n'engeri gye bagenda okuteekawo embeera esobola okuba nga ebanja n'okukuuma akalu kaabwe kumbe batitize ekyenkaniddeawo abakuuma baalina okwagala okukuuma naye ne balemesebwa twalina CDPC diso w'ekibogo omukyala Joy RDC ng'atuuka ne ku polling station saawa 10 sizi twali tulina omumalirako n'akaalakaaza offiisa ku polling station namugamba ani agambye olekeraawo okulonda ani akugambye obimale mugende mangu mu maaso tukyagenda mu maaso diso nga yayogera RDC w'ekiboga diso abo baali bazibu nnyo abo Electoral Commission nga tewali we baluma yadde nga abo be bali mu buli kimu nga tebakyalina buyinza RDC ne office ye diso ne office ye diso yasinga okutubeerera omuntu omuzibu natuuka ninga banna omukyalo ono ng'ate mukyala ng'ate akimanyi nti gwali mu kutabangula abantu gwe baagala awo wasinga obulumi obunene kaakati kye tugamba kyekiriwa nti ng'omaze okuyita mu ttoki eyo yonna olina okulondawo hearing gy'otwala twafiirwa one time nafiirwako brother wange accident kaakati eyamutomera nga si ye nannyini takisi eyamutomera yabula naye nga bwe tugenda okusaba okutuliyirira nannyini mmotoka yakola ki yajja era ne mu kuziika alina bye yatuwa okutuyambako nannyini mmotoka nga yegaira nange munnange omusajja yadduse kakati banaye nange munsaasire nyina kano twagenda okulaba nga buli lwe tuddayo nga tweyongera kwenyiika buli budde ng'ate teri kiyinza kuweebwa kuzza yafudde tekiriiyo kyova olaba ebintu ebimu abantu abamu baagala bandyagadde obikola naye tebasobola bikola olw'okuba nti loss ffe mu byenvironment tulina kye tuyita loss and damage era eyo topic nnene nnyo ennaku zino mu kubanja nti mwe ensi ezaakulaakulana edda mwayonoona obwengula bw'ensi naye obulumi ffe abaavu ensi z'abaavu ffe tusinga obufuna mutusasule olw'ebyo bye mwakola ne mukulaakulana ffe eno nga tukola ki loss and damage kati damage bye bintu ebikutuusibwako naye nga biri repairable osobola okugamba nti munnange
amazzi gayita mu dduuka lyange naye musobola ebyafa mu kapito mumunzirizemu yaliwo obukadde nga 2 oba 4 ne babukuddiza. That is a damage osobola okuzzaawo. Naye singa amazzi gakusanga mu dduuka eryo edduuka ne libomoka n'ofa n'ogwa mu kituli ekyo n'ofa, that is a loss egenda kudda etya. Kati politics naye na loss and damage mungi kati obaliriramu ebintu ebimu era abandaba eyo mwenna mubimanyi nti temutuulangako nange ebiboozi byayitiringa naawo bamusasudde temulina kyemwasasudde. Lossi ze nafuna tewali yazitunuuliddeko, damages ze twafuna tewali yazitunuuliddeko. Twafiirwa abantu mu kalulu ako, abo bonna tewali yatunuulidde ku bannamwandu, abamulekwa bazadde baabo abaana tewali yabatunuuliddeko. Naye kaakati olinga agamba nti genda oloope bwe mba saagala ompadde mmeka ezinatambuza omusango gwankako okugenda okuloopa. Naye omanyi ennaku z'omwezi 14 Saturday yali Lwamukaaga olwa omwezi guno pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu eggwanga yatutegeeza nga bw'ali abulidde ekibiina ne kiba nga akitadde emikono gya mumyuka we Zedriga omukyala era ajja kwebazibwa olw'okuba nti abakyala naye abasembeza ku mwanja bamyuka be mu West mukyala Wamambuka mukyala n'abalala bangi balina obukulembeze mu kibiina ekyo. Naye gwe ng'omukyala pulezidenti nga yamala ennaku 12 ng'ategeeza abantu nti kanoonye kalonde kakuume kabanje, gwe osazeewo gamba nti okkiriza nti emivumu mwegiri era n'obujulizi obulina n'ebiba kyakuweza biyinza okuba bingi ebikwatagana n'engeri gye bakuyisaamu, naye ogala togenda kulaga butali bumativu. Tolaba nga amulidde mu olukwe okubanja kwabika bingi ekiteeko ekibogerwako nti abakyala tebeesigika okukola kino naye n'akola kirala. Okubanja kwabika bingi, osobola okubanja mu ngeri nnyingi nnyo obuwanguzi osobola nebino bwa kibiina kyo ne bino byenjogera biraga kubanja kubanga atabanja bino byenjogera tasobola nabyogera. Okubanja kwabika bingi ninaye eggwanga eyo lyemmanyi nga bw'oli wasaamu actually oba towasizza bw'otwala omwana waabwe nga toyina bazadde b'ogenzeemu oba ki, bw'ozaala abaana bano b'ozadde eggwanga lyo liba lyagala babbayo be baba bafumbiza beesasule oba ondaba. Kati kye tugamba nti ne mu kalulu oyinza okunziba bwoti naye ebigambo ebinaddako decisions ezinaddako emirembe eginaddako nga mujja kwejjusa lwaki mwakoze bye mwakoze nga bisinga n'okugenda mu kkooti. Okiwadde mirembe generations to come. Nange kyendiko nga sinnavaawo omulembe tuba tulina okuguteekateeka gulabe we gutandikira okukola naye binaakolebwa mu mulembe ogujja mujja gamba ffe twabitandika banaye tulabye twatandika byaki mwejjusa emirundi gyonna obulumi bwe mugenda okuyitamu businge n'obwo bwe mwandiwulidde nga ngenze mu kkooti. Omanyi ekifo ky'olimu omubaka eyali mu kifo kye wajjamu wamenya likodi nti omu ku babaka abaludde abasinze okulwa mu paalamenti ne mu bukulembeze naye mu 2021 wamumegga n'enkoona n'enywa. Kiki wakola ku mulundi guli ekyakulema okukola ku mulundi guno era kiki wayingiramu nga tokisuubira? Emmundu ku polling stations nali ezo twali tetuzisuubira. Emmundu ezikyankalanya okukola ekiri mu mateeka zaleetebwa ku mulundi guno, ekyo kye nali sisuubira. Tewaliwo mbeera ya bunkenke yadde obunkenke bwaliwo naye nga tebukugaana kukola kintu mu mateeka nga bwe bakigamba mu 2021. For example tumaze okulonda DR form declaration form ya Nakimwero yiyo nga bwe bululu obukoze eki obubaliddwa eyo yino bwe bululu obubaliddwa
kale weewaawo abamu bagendanga mu kkoona ne babikyusakyusa naye at least twagendanga ku tale center nga tulina ze twajja eri ne tugezaako bagamba nti zaakoze eki zikyusiddwa ne bakiraba ne bakikyusa ku luno tebaakuganya kuvaayo na DR form eyo ku polling station tebaakuganya mundu nga beebuzaabuza tuwandiike result singa bwe zisomeddwa tumaze okubala oyina 3 nina 4 oyina 10 nina 3 tugende tuwandiike buli omu amatidde tugende tuwandiike ku mpapula nti ate empapula ziriwa ate ziriwa ate ani azirina nga siziraba mu kavi yake mundu ne zitandika abaana ne babuna emiwabo abalala bateeka mu mmotoka ezibatwala ne balyoka batwala obuboxi nga si busibe ne bakyusa ebintu nga bwe babyagala nga beetoololeddwa emmundu kati abaana abandi badde ekyali ekibuga simanyi oba bayinza okuvaayo omuntu n'agamba nti nze nali nkutte DR form ya Honorable Kyagulanyi okuva ku polling station eno simanyi bali bayisobola okuyimira n'ayogera bw'ati buli eyakwatibwangako ne form eyo wasibiranga ku poliisi kakati omwagala abantu babanje batya mwagala babanje nga bali mu ntaana nga bafudde ne mwasombozebwa nnyo to an extent ti n'enteekateeka ey'ekibiina ekiri mu buyinza okuzza obuganzi bwa Buganda yatongolezebwa wammwe eyo eya Buganda from 7 oba Buganda from 7 yali mu kitundu kyewammwe twandikiganye tutya kirowoozebwa nti temwaddamu kuddayo ku drawing board mu strategizing mugaba abasajja bano bwe baba baleese akakodyo kano naffe tuleese kaliwa obaoliawo mwabitunuuliranga ebitalina kibiyinza kukyusa ffe tetulina mundu obuganzi munnange twabulina tekyali nti bwe balonkinga binti obuganzi bwagenda no obuganzi twabulina paka lasti era obuganzi obwo ne ssente zaayibwa mu bungi tezaakola as expected emundu neereetebwa bateekamu ssente nga ebintu tebikola bagenda okukola nga teyirudinze ne bateekamu akakodyo k'emmundu bannakiboga baali gumite okukaayana ddala baali gumite emmundu nga yesobola okukola ebyo SFC gye baleeta babuuze ekiboga yonna bwe kyali ffe twalaba emmotoka ezitaliko ne number plates nga ziri omwo zeewujja emmundu etandikirawo ne bakuba abantu ne bakuba bw'omuntu ng'okuuma akalulu ka Nnakimwero buli eyakuuma akalulu ka Nnakimwero gwe baakwatako obulungi yakubwa naddala mu magombolola g'eddwaniro Kaayera Kapeke eyo baakubwa kakati omuntu oba omusubira kukola ki oyagala omuntu okubanga era bwe bamukuba n'afa ng'alina olupapula lwo balumuggyako nga yafudde nga talina kyeyerwanako kati abantu bw'oli bwadduka ng'akyali mulamu era kaleko yes naye abaana baakubwa okubwa lwaki kubanga okuuma kalulu ka Kaaya so kakati kyenjagala obbagamba nti waliwo lw'otuuka ne bikutama ne bikukeeta kati ng'obujulizi bw'oyina bwe bw'okuleeta abo abawa obujulizi nti wano baakuba ku sisitimu eriwo kati mu Uganda abo abajulizi oyinza obbeeteekera bagenda musasula ekyagamba onalebo munnange neesonyiwa ndeka naye ndeka ate mmwe sente temuzirina sizirina ezo ezoggula abantu fashoni ezo seziriiwo tetuzirina sirina mundu owulira okutiisatiisa n'emmundu abantu twakirabira ddala nga bwe baba batta wali bwe basobola okukeera ne batta omujulizi wo oyo diso ku mbeera zaalimu asobola ddala okutulisa omuntu ng'amulaba asobola vice NRM chairperson oyo musaale nnyo mu kutulisa abantu batambuzanga ganga z'abamagye abasobola okukola buli kimu ayinga n'abamagye bamuga omuntu wa mwoyo mulungi naye ali ku sayidi nkyamu eno sayidi gye tuliko ey'opposition era waliwo ne munnange yakyogerako nti makyazi ffenna tuba tuze mu politics naye tukkirize nti ate ffe tulina ekika kirala okonvisinga abantu okukulonda naye ne safety ne security yo gwate ebibyo bibiko nnyo okusinga
abantu bano tebakuwulirenga kubanga opposition eno ya National Unity Platform erina weyawukanirako ku opposition yamala emyaka 20 oyinza obayita abali extreme aba opposition eno naye gwe towulikikanga atali mu kiti ky'abaligi be babasuubiramu nti opposition ya NUP bwegamba nti kubanja buwanguzi at all fronts oba kati nga bwoga nti even this front kukabanja n'engeri endala naye gwe owulikikanga nti bwe byazze sikyalina kyakuza anti nze already namala dde okubonerezebwa nabonerezeddwa ekimala ate twakula mu ngeri ya njawulo mbagambye nti tulina kye tuyita self control waliwo okwesonyiwa mu mbeera zonna mukama bw'aba akikuwadde teri muntu musene atanyiiga naye obusungu bwaffe bwawukana ekigera kyabo omulala okwata omwana wo ngabbye nusu 10 n'omukuba kumufiirako kumutta omulala ku 10 naga naye bannaye mwana gwe 10 obadde okitwala wanakomaawo so obusungu bwanjawulo saagala mu rating nti okubanja kwaffe ffenna kulina kugwera makooti byawukana byanjawulo omulabi wa Spark TV ne Honorable Christine Kayana Kimwero mpulira amasimu agavuga tujja kuba tugafuna maaso awo naye ate tusituminga live okimanyi bulungi temikutu gyaffe emikwanira wala omuli Facebook, X, YouTube and Instagram yonna tusobola okubeera nga tutambulira wamu naawe naye ku Facebook tujja kuba tusoma endowooza zammwe kuba tusituminga live kuliko comments ezenjawulo kuliko ebibuuzo kuliko okulungamya naye tusaba oleme kubaawo alumba kuba mbadde sinnabalabako abalumba naye era tusaba tutambuliraawo tetwagala kulumba beera ku mulamwa otuukira ku nsonga oba obuuza ekibuuzo abamasimu bengamba tunaba tuziguddewo screen yo ejja kuteerako enamba y'essimu egyogenda okubanga okuba osobola okubeera nga tuwuliziganya okumanya bwe tugenda okubeera nga ate tubuuza ebibuuzo tulungamya tuteesa mu ngeri ey'obutubulamu kubanga twagala debate y'ekintu kiramu. Honorable, ensonga y'abakyala okubanga bavuganya twagatuuke ku nsonga ya olwokano lw'obwa speaker lumu ba candidates 5 oba 6 bana ku bo bakyala kuliko Honorable Lydia Wanyoto kuliko Honorable Pasis Namuganza Princess kuliko Honorable Anita Among kuliko n'omukyala oyo omulala then ne kubaako abasajja 2 mulimu abasajja 2 abakyala 4 olwokano luno so compare analysis yo summarized nga bwolaba olwokano abakyesobodde kuba bangi bakyajja bano bakyali ba kibiina kimu wabeerawo ekituufu n'amazima n'ekitatutwala mu maaso wane Uganda nkugambye ekituufu percentage y'okubeera ku kituufu ndowooza tuli bubi nnyo kati tuli nnyo ku kiriwo ekitutwala mu maaso kiriwo ekikumira muzeeyi mu ntebe kiriwo ekikumira mu buyinza ebyo birina priority nnene nnyo okusinga ku kiriwo ekituufu so kyenjagala okuleeta wano nti bwe tugendera mu mateeka abo bonna abazze okwesimba ku bwa sipiika baddembe okwesimbawo mpulirayo abantu eyebweru aba banenya gwe lwaki ojja gwe lwaki ozze gwe lwaki ozze baddembe bannange baddembe okujja ku bwa sipiika naye olwokano nga bwe mululaba first of all mu NRM eyo balina enkola gye tulaba ey'okuwa abantu ebisanja 2 ku bwa sipiika kakati ono yakamalayo kimu ate n'ekimu yakifuna obulaba kiyita accidental bwa accidental waliwo omwami yagamba nti I was born by mistake my father raped my mother and I was produced kakati nekino ekya speaker ndoosa kyali by mistake nyizo kitwalaawo oba accidental yagwa mu bintu accidental so yali deputy speaker tenaafuuka nga tumaze okufiirwa omukulu era ababibala bagamba mbu kino abadde akyatambulizaako omugenzi Jacob Olanya amale atandika ebibye mbu tannatandika so competition mugimanyi working environment is the same abaagala okujja mu kimanye nti working environment yeemu mukyakolera wansi wa Mwami Museveni aludde mu buyinza emyaka gye 40
nammwe abaagala okujja mulabikanga abalabikanga abayinza okuteekawo ekyenjawulo naye bayinza obutabaawo ekyanjawulo yigoba mazimu amaanyi mu ebyo bye basuubiza kubanga working environment yeemu batugamba toyinza kusuubira results za njawulo nga byobadde okola tokyusizaamu so ogera ku bana abalala abavuganya ku ntebe eyo nti ne bwe baba kali nga waliwo enkyukakyuka ono yajjanga bwe mugamba accidental n'avaawo era ebintu bajja bitambuzanga kubanga enkola yeemu mujja kukolera mu working environment yeemu singa wabaddewo enkyukakyuka oba mu bukulembeze twandigambye naye enkola yeemu so tetulaba nnyo kyanjawulo. Alright. Yeah. Waliwo amasimu bannaffe abali ku simu mugenda kubanga mukuba bw'okuba essimu tuukira ku nsonga naye kukuutira bino wammanga kendeeza ku ddoboozi lya Spark TV yo tusobole okubeera nga tukuwulira bulungi ate naawe obeera nga oteesa mu bufunze tuukira ku nsonga tolumba ate beera ku mulamwa katufune essimu ez'enjawulo ezikubibwa. Hello? Amunaffe ali ku simu essimu eri ku Timbula TV yo gy'oyitako tuwuliziganye. Hello? Halo, tuongereze ku ddoboozi tumuwulire. Halo? Halo? Ebe mulemi. Okay. Tujja kuba tukatusooke tuteerezezeemu waliwo okutaataaganyizibwamu n'oluvannyuma tujja kuba tufuna essimu ezo. So race ya speakership tolabawo aliyinza kuleetawo njawulo mu bonna abakyegwanyiza sofa. Sikiraba nze, sikiraba. Muyinza okwewera nga mwewera amaaso mugatadde ku bino nandiyise ebiri mu muntu ku birungo ebiri mu muntu nammwe mwennyini amaaso mugatadde ku birungo ebiri mu mmwe ne mwerabira we mugenda okukolera wafaanana watya. So kakati awe wali obuzibu obunene mummwe ani asinga okunyweza entebe y'omukulu mummwe ani asinga okubikkirira ebibi oba emiviyo gavumenti eno gyekoze ebibi ebinene ku agenda ebiyinza okugamba nti vuganya ku bifo ng'ebyo oba ondaba. So eyo race ya speaker sijja kubeera mulonzi sijja kubeerawo mpozi mukama nga akoze bibye manye bya mukama nabyo tebiggwayo okujja ko akoze bibi naleeta byamagero birala naye kati wetwogerera kati wenjogerera tosutogena. Hello kubeera mulonzi. Oli ku Spark TV sebo ennya ne gy'osinzidde. Yes sebo. Owulirwa bulungi mukwano genda mu maaso teesa. Bono yagala okwewulira muganda wange ba mukwano gwange oyinza okulwawo. So kendeeza ku ddoboozi lya Spark TV Honorable Nakimwera bakuwulira nange mbankuwulira ate oba oyiseemu naye kuba essimu eri ku Timbula screen yo obeere nga ate screen ya TV yo osobola okubeera nga ate oyitamu. Halo? Halo? Oli ku Spark TV butereevu? Amanya go najjo osinzidde ssebo? Okay. Osobola okukozesa WhatsApp call naye oba osobola okuyitamu ne tubeera nga tukufuna bulungi nnyo. Ne ku Facebook page yaffe tu streaming live osobola okuteekawo comment yo ekibuuzo oba okuteesako okwenjawulo. Tulina Honorable Christine Nakimwero ku nsonga z'abakulembeze abakyala ne mu byobufuzi. Halo? Oli ku Spark sebo? Munaffe? Okay, tujja kuba ndowooza tutereeza tusobole okulongoosa musobole okuba nga tuwuliziganya tukyakyateeganyiziddwamu naye njagala kulaba ku comments zammwe n'ebibuuzo byammwe ku mukutu gwaffe ogwa Facebook page yaffe kwe streaming live kuliko bendaba abadde batandise okuteekawo comments zengenda okuba nga nsoma naye nga bwe netegeeza comments Honorable Kaya ensonga za abakyala okubeera mu offices ebijenso oba n'ebitongole nga bakolamu bombi nga bula ministries waliwo ministries tubaddeko nga mulimu junior minister ne senior minister yeeyo ngenzo wala parliament mukakalabiza omu ku beesimbye kuba speaker
balina okugugulana mmwe kennyini naawe nga muuli ne mukuba akalulu akamugjamu obwesigi ne batamugja ku bwa minisita n'asigalako kakati y'omu kubavuganya. Abakyala buduusi bwe babeera bakolera awamu era baba beerwana. Ekyo muyinza kukirwanyisa mutya okulaba nga abantu tebakiraba nga abatasobola bukulembeze? Teri mukyala ayagala mukyala munne kusituka bwe kirowoozebwa. Abakyala era kati ekyo tulina kiteeka mu bakyala bannaffe. Omwoyo guli ogw'okufa ku nsonga z'abakyala nga bw'ogambye gugenze gufa wano gusereba. Yes. Omulembe tukkirize gugenze gusereba naye bw'otunuulira ekisinga oguserebya nti abakyala abaalabikanga nga bayimirira ku nsonga saagala twekweke. Bw'otunuulira abakyala nga mukyala Matembe, yes, olaba beebazibwa enseene beebaza. Kakati ekigambo ky'okwebaza amaanyi ago ge mulabira ddala nti mazima mutuufu omuntu abeerawo. Bwe gafa oba bwe bakulaga nti mu byoyogedde byonna bibadde birungi naye bikuba gavumenti n'otandika okutiisibwatiisibwa. Yes. Kati ekivaamu nga abakyala baluuzinga. So kakati n'abakyala oli awulira nti kakati nakimwera oyo oba kaayo oyo yandibadde tababwati. Nze mujjeyo. Neyanzijayo yennyini yagiranga n'ayogera nti kale omukyala ono mulungi. Wenaremu yakuwamu. Omukyala ono bannange mulungi. Mukyala mulungi naye bambi. Ali ku sayidi nfu. Naye ng'akkiriza nti no oli mukulembeze mulungi. Yes. Kakati politics awo watuuse nti omuntu ekibiina akimanyi kiwandiise mu mateeka era kikkirizibwa naye n'agenda mu bantu ng'abagamba nti ali ku kibiina kifu. Ebyo bifu temubiwulira. So nga ate tuli mu kuyambako oba oliawo gavumenti eriko okugirabisa nga at least eri democratic kubanga enkola y'ebibiina ebingi yajja mu bukulembeze bwa Mwami Museveni. Kati ffe tuli mu kutuukiriza ekyo ekyasalibwawo tubeere mu nkola y'ebibiina ki ebingi. So naye ate abakyala saagala mutye competition. Bagamba atayagala kuvuganyizibwa yasigala mu lubuto lwa nnyina. Yes. Bwe tubanga tuvuganyiza mu mateeka awatali kunyigiriza sayidi ndala. Wandirabye bwe tuyitirira obungi ku mulundi guno. Mwandibadde bangi. Twandibadde bangi. Tandibadde bangi abasayidi eno. Oyogera ki ku ndowooza kubanga bibeeramu mu bantu ng'era nawe bw'okiddinganye nti obadde mukulembeze mulungi oli omu ku bakyala oba bakulembeze mu opposition oba batali extreme naye n'olugenderamu naawe ate nga kigambibwa era byogerwa eyo nti abopposition abatali extreme nnyo baakomawo naye gwe oyogera kyokuba nti ate gwe oli just unlucky okubanga wayitiraawo oba waliwo ekirala. Naawe obiwulira ebyo? Mbiwulira naye mbabuulidde ekyabaawo. Emmundu ewaffe zaaliyo era bannakiboga ntwala omukisa guno okubeebaza okunneesiga. Bannakiboga bannonda abaali baagala okunnonda abamu baagaanibwa. Ng'otuuka ne bagamba nti wano twamaze oba bw'oba ng'olonze ne bagala nedda bye mulonze bino tubisazizzaamu ffe tuwandiika byaffe. So eddembe ly'abantu okulonda gwe baagala eryo lyalinnyibwamu. So kaakati nti abantu bo bannonda era saagala kuwulira muntu n'omu avunaana bannakiboga. Waliwo gye mpita ku street ne bagamba bannaye naye bo bannakiboga baabaki bannange obwennakawunde bwagana obbaggwamu ne mulekerera omukyala bw'ati bannange bannakiboga bannonda. Bantu bangi abaali baagala n'okunonda abalemesebwa abalala bye baalonda ne babisazaamu kyekyali ekiboga era n'abampangula bakimanyi nti akalulu nze nali nkalya. Kakati singa ebyo byonna ebyokunyigiriza tebyaliwo nga tugenda mu alaali tugenda mu bwenkanya mu bantu okubajjamu obukulembeze ekyandibaddewo era kyandibadde kirala. So kyenjagala okuzzaamu abantu baffe amaanyi nti omukulembeze wammwe akyaliwo. Bw'aba akyaliwo akyasobola okuvuganya ku bintu ebirala bwe binaaba nga bizze
bw'anaaba naye ng'akyalina interest so kuba kwefuga okwefuga okwo n'obuteekosa nnyo omanye ebiseera ebimu abantu baffe bakuba kubanga ye kuye obulamu bwe tebulina kye bukyukako emirimu gye tegirina kye gikyukako ebirowoozo bye tebirina kye bikyukako okuggyako okutunulako kumekanibe ku mawulire ga sipaaka leero omusango kaya agutuusizaawo atuuse wano naye nga ggwe mu kukigoberera otya nti ne mu kutwala omusango emundu era eyinza okukomawo obulumi bwolina mu kulonda oba obulumi bwe bukuyinza okuba nga bireese restriction oba bireese limitation okuba nga tosukka waawo otya nti singa ogamba nti kuba obujulizi olabika nga obulina era olikika nga olabika obujulizi emundu gye walaba buli lwogirowoozaako bwoti ate kiri ate ebintu byonna ebya politics era ekyo tukibuulira abakyala teweesigamanga kuba kwetoolodde nti be baba bakulembera gwe wennyini gw'olina okukulembera gwe wennyini gw'osinga okwagala akaluluko okusinga abalala era kasitawo olaba nga omukulembeze ng'alinga alaga nti bazadde be baagala akaluluko okusinga ye mweraliikiririrewo kubanga n'obuweereza bwe butyo bugenda okuba taata oba maama w'omubaka oyo kyanaaba tagambye tekigenda kukola ki kukola yes tubalabye bangi nnyo bamutadde ewantu naye ng'ali ku interest za taata oba maama ye nga ye takiwulira tubalina ng'omuntu omulaba we emyaka 26 27 sente yakozesezza obuwumbi 2 mu kalulu yazigyewo yazikola ddi mu Uganda eno tetuli mu America nti jjajjawe byobugaggayo byonna yabikulekera wazigyewo kitegeeza nti waliwo abataddemu interest abo bagenda okuba nga awulira okusinga mmwe bagenda okuweereza so nekino ekyokuloopa njagala tukitegeere nti maaso mu kuloopa interest z'okuloopa interest z'okuwangula omusango omubaka gwe yagamba baakubba gw'olina okuba nga okulembedde yes era n'obulumi obukirimu businga eri gwe tolooza nti bwe banaagamba nti honorable omusango tugukusingisizza miliyoni 3 ez'okuliyirira bano abagamba tewakusonderako meka gw'ogenda okutunda akayumbako oliyirira oli akusinze so olina okuweeyingamu n'omanya bw'onootambuze ki ensonga zo gwe wennyini weeyingamu olabe kiriwo ekikola kiriwo ekitakola ebigambo by'abantu bijja kuba bingi ebigambo n'oluwedde bwe nawangula mukyala Nankabirwa abantu bangi abaamupika ti genda mu kkooti genda mu kkooti oyo omuwala osobola okumugjayo teyagenda naye nga njagala okugamba ffenna mu kalulu tewali Katonda akalu kano yakabaddemu kuba naliko ku mukolo ogumu n'akola statement bweti akalu k'omulundi kwa 2026 sigenda kulabikira ku ballot naye mwenkali nnyo n'agamba nkiddamu akalu ka 2026 sigenda labikira Kakonge naye ate mwenkali nnyo mujja kundaba ebigambo byabadde manifested mu ngeri akalu gye katambudde era nga kye pasoni wa pate wa NRM pate mu district yebibaddemu bino byonna ebyabadde bigenda maaso ebiriwa byogambye badde bigenda maaso ebyo byotunyonyodde ebyemundu n'ebirala emundu oli eyanneesimbako ye yazireeta yazirimu mukyala Nankabirwa teyazibaddemu ezo emundu teyazirimu yali mubiri wo yali anoonya akalulu k'omukulu yanoonya akalu ka pulezidenti anoonya akalu k'NRM yajjanga ku mikolo n'abanoonyeza obululu bumumanyi yajjanga ku mukolo n'anoonya obululu bwe NRM n'okutongoza NRM edde ku ntikko namulabayo yaliyo kakati ate abantu abamu olw'okuba nti oli tali ku mundu kigeni teyakoze contribution z'abantu zirabikira muki mu bintu bingi naye nze mbabuulidde abasinga okuleeta ensasagge ye candidate wammwe yennyini oyo Desire Muhooza ye yasinga okuleeta ensasagge mu kiboga era okuvula eyingira mu kalulu kiboga teddanga ngulu
kyakostinga neno ku local government level. Ekisooka tayagala kukwatagana n'abakulembeze banne, ate ekirala balina engeri gye bajja nti bava mu first family, so abalala mwenna muvunname. Ekyo nakyo gyekiri kibugawo katuwe mugitutte awo wetuli munnange wawe wetuli. Ekibiina kya National Unity Platform gatuwunzika twagala okumbawumba ojja kubambulira director oba amasimu gateredde sobola okufunayo nga ziizo tuwulire ebirowoozo by'abantu abawuliriza abalabi baffe nka tuwulire ono. Halo Spark TV kwoli? Kakofu Tesa tweyanzege katufuneyo omukubi waffe omulala naye ekya kooti yo akyogedde lunye takiriimu okujjako ekyakulinda mwami Kefa Kiwanuka asooka abaalumizibwa mu kalulu kaffe muli baddembe okugenda mu kooti, oli waddembe okuteekayo omusango, wakubwa, wanyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo, oli waddembe sikusiba oba sikugaana. Katufuneyo omukulu w'essimu omulala omu babiri basatu n'oluvannyuma tugenda kuba tunda. Halo oli ku Spark TV? Bw'okuba kendeeza Spark TV yo tusobole okuwulira nga munnaffe avuddeko bw'akikoze obulungi ennyo ate ekirowoozo ne kituuka eri omubaka nakifuna. Halo? Hello? Munnaffe omulaba Spark TV itakusimu eri ku lutimbe lwa TV yo tukuwuliza bulungi nnyo ng'oteesa ne Honorable Christine Kaana Kimwero mubaka omukyala akiikirira district y'Ekibuga ate nga minisita w'ebya tonde bwensi ku lukiiko olwabula gavumenti. Halo? Oli ku Spark TV? Amina. Linya tuliwudde bulungi naye genda mu maaso. Kayondo Mubaraka. Kayondo sansa okuwuliza. Genda maaso. Ekyokubiri ebyo twali tubisuubira nga kuba nankyukakyuka. Genda maaso, genda maaso. Okugambye ebyo twali tubisuubira nga banankyukakyuka. Naye nsaba omukyalo yabeere mugumu. Kale tweyanziza oyo w'Erwengo akugumiza bugumya naawe osobola okuyita ku simu zaffe ezo 0700 656500 oba 07 noti 6565 noti ya Spark TV oba oyita mu butereevu n'oteesa n'owabula n'olungumu. Halo? Halo? Oli ku Spark Tesa? Amanya kunesera Nkuuma zinde Kiboga. Esther Nkuuma. Naye bagamba kwisinya byayogedde byonna ekyo. Byaliwo embugu byatuka baakuba abantu ng'abazinga batambula bibinja. Naye gatwamuwa akalubayitirivu nnyo kaasigale n'akalupe ke yawawulyako keera mu palamenti kaali kandi kano. Naye baagabbira mu ddwaliro Kyomya Kapeke okugeza okutuuka ku ssaawa Ekiboga nga byonna bawanise baagala baagamba bamweziro yako nebazibajjako buli mubira 8 mu 5 olwo byabedde byonna byebyali Ekiboga wano n'asirika neyabbula nnyo era butotafuna twanyiga tubirawo twawula ebyo byagambanya kungesemunkuma asinziddeero kukomero. Tweyanziza Sserunkumu batulabire bannabukomero mu kikuubaawo bonna bonna bategeeze nti tubenyumirizaamu etubaagala nnyo. Katufuneyo omukulu w'essimu asembayo n'oluvannyuma Honorable Christine Kaana Kimwero awumbewumbe. Halo? Omulaba wa Spark TV? Halo? Oyiseemu? Ayiseemu ate n'asooka ayagala okwewulira
naye katufune asembayo gutuwaayo omukisa omu yekayika naye oluvannyuma honorable hello oli ku Spark TV teesa tukuulire nya nebyo sinzidde yesebo genda maaso kale honorable ekibiina kya National Unity Platform sigwa okyogerera naye otogera principal taliiwo bitambula bite emirimu gy'ekibiina muli ku kikati muzaako ki era nga bwe mulaba nti saagenda mu kooti waliwo n'abaanenya pulezidenti waffe lwaki teyagenda mu kooti bwe yadduse ng'ataasa bulamu bwe kubanga ekyamazima abantu bagamba tetulina kyetugenda mukola naye ng'ate obubonero bwonna bulaga baagala mukwata kaakati omuntu tugamba nti abalamu be basinza Katonda mukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'aba tafudde tuba n'essuubi nti luli kya okusinga nga yafudde so omuntu bw'aba ataasa bulamu waliwo obulamu okubutaasa kyetaagisa era mu byonna bye tukola teri yandyagaliza muntu n'omu kufa lwakuba abantu baffe abamu bo batwala obulamu bw'abalala okuba nti tebugasa munnange bo bannaabwe ne bwe bafa so kyenjagala okuleeta wano kyekiriwa nti nga bwe tugamba nti tonywa n'ovuga bw'oba ovuga kuuma amateeka bannaffe bakwano baffe aba boda bw'oba ovuga kuuma laba ebitaala binyize reedi gw'osalamu busazi totamiira n'okwata ekidduka naawe baako okwetangirako okola ki kwokola oli wa Nuupu tolina mundu abasajja baabo bazze ne mundu munnadduse mu kifo ky'ogamba munnaffe weebale kudduka babadde bakumaze ogamba bugambi yalidde bamusasudde yamazi yalidde yagenze kakati waliwo ebintu by'okutaasa obulamu n'okulya ekyamazima tewali atayagala kulya so njagala okubasaba mwenna nti ekibiina kya Nuupu tewavangayo muntu n'omu atugamba nti tuliwo mu bukyamu atugamba nti saidi gye tuliko tekkirizibwa mu mateeka tewali yali avuddeyo n'akyogera wabula bagira olumu ne batuteekako nti tukola bino ebibi mbumanya tuprovokinga amagye naye nga teri yali avuddeyo n'agamba nti eno saidi teri mu mateeka kakati eyo saidi gye tukyaliko era gye tuliko era okugenda kwa president waliwo n'abatukubira amasimu kakati gw'oliawo ne gw'obadde ogoberera yagenze ebweru yakulesse ebintu ebitubeeza ku saidi eno bya bulungi bwa bannayuganda tetuli nti tugoberera Honorable Kyagulanyi nti lyessuubi lyokka oba issues zaaliko ze tusinga okugoberera so si muntu ng'omuntu so issues ezo bwe tugamba nti waliwo obulyake bungi n'abalyake bakwatiddwa basibiddwa tebasabiddwa kuzza ze babbye ng'ono eyabbye sente za ssako y'abasuubuzi bwe mumukwata okumusiba siri eddagala balina ebyobugagga bye mumanyi bye bamutunda muzeewo sente mu bantu so kyetugamba nti obulyako obwo tubukoze tutya ono bamukutte tulaba kubonerezebwa kumala bwe bamukutte ebyobugagga byonna tusigala tubitunulako tebitundibwa kuleeta sente kuzizzaawa mu ggwanika lya ggwanga ekyo kibi ebintu ebisinga bye tuteesa byakutereeza ggwanga naye lwakuba nti bisangibwa ate bikuba abaliko awo wali obuzibu naye tujja kusigala nga tubyogerako era tubasaba goberera issues togoberera nnyo omuntu ayinza okukutomeza naye ebintu byayogerako bwe bulumi bw'olina bwe buba bwe bulumi bw'olina then tutambulire wamu abakyala tubasaba twongere okwekkiririzaamu omanya nti ono akusinza kino naye naawe omusinza kino nze ntera okugamba abantu nti buli omu alina kyabigula abakyala twongere okwekkiririzaamu expression twongere okuleeta ebituluma abaami bwe tubagamba nti bannange tusaba kutukimira ku mazzi tukimanyi temujja kusobola kukima mazzi naye muteekewo ebigonza amazzi
butapu bubeerewo ab'ekibuga tubatumidde nnyo naye tubasaasidde nnyo ab'okuttaano n'abaavudde emekka bannange mukulika eyo tubaagala nnyo mukama nga abutuusizza tujja kulaba koola endala ey'okwesimbawo bw'eneebezze tujja kulaba ekifo kye tuneesimbako bannange temuggwamu maanyi obulungi n'ekisabye mutulabamu bikyaliwo tweyanze gwe tubutambudde olunaku olwaleero program bitebye mbadde ne Honorable Christine Kayana Kimwero njagadde okumala n'obubaka buno bwe nasoma mu katabo ka Honorable Rhoda Kalema Omugenzi akayitibwa My Life is but a Weaving. Fuba okulaba nga obulamu bw'oku nsi kuno bubeera bwefaananyirizaako nga asona omukeeka oba asona ekintu ekisobola okubeera nga kisigalawo nga basobola okugobera pattern eyo eyeegombesa mu bulamu bwo mu bukulembeze bwo mirimu gyonna gy'okola mu maka go ne wonna mu kifo ky'oli. Nze Kefas Mayumba omwana ezaala ey'ebukomero muzira fumbe tonaddamu nate tuneeraba nga mundabye ku Lwomukaaga.